Kitalo nnyo kitalo ddala twongera okusaasira famire z'abantu abo ate olw'okuviirwako abantu bammwe n'okusaba Katonda ayongere okubeera nga abagumya. Twagala kugenda mu bitundu eby'emikono eyo munaffe Eric Gajali ekibululu. Eric gakatubuulire embeera eriyo lwaki abatuuze ate benyigidde nnyo mu kubba ebikozesebwa mu masannyalaze. Abatuuze abawangaalira mu kitundu eky'ekibiribiri nga kino kisangibwa mu ggombolola ekimenyedde bali mu bweraliikirivu oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okujja ne babba waya z'amasannyalaze. Abantu abakola bizinesi ez'enjawulo omuli abasaaluuni, abookya ebyuma n'abalina ebyuma ebya kasooli bagamba nti bizinesi zaabwe zituuse okusaanawo kubanga bizinesi zino ezisinga zonna ziri mu mabanja. Bano bavuddeyo ne basaba gavumenti okuvaayo bakwatizeeko era bano okubbibwa okwa waya z'amasannyalaze bano bakitadde ku bakungu ate oba abamu ku bakozi abakola mu kitongole kino eky'amasannyalaze be balumiriza be bagamba nti bano bennyini be bajja ne batwala waya zino. Embeera eno ewaliriza omubaka ow'ekitundu kino Fred Simbwa okuyita olukiiko okwogeramu n'abatuuze okulaba magezi ge basobola okusala era ne basaba Fred Simbwa n'asaba gavumenti okuvaayo okutaasa abantu abawangaalira mu kitundu kino okulaba nga bafuna amasannyalaze. Katulabe embeera nga bwebadde mu kitundu ekyo eky'ekibiribiri mu ggombolola y'ekimenyedde ku nsonga ey'amasannyalaze. Obaako kyoyagala okukozesa ng'okozesa amasannyalaze okukiteekako naye ate emirimu ne gikugendako olw'okuba nti amasannyalaze tegakola ki. Kati enzikiza eyo abaana bano bwe tutuma ekiro ate n'abaami baffe bakomawo ekiro babbooda. Kati mu lukuubo olwo mu nzikiza bajja kunkubira bazze wange akatayimbwa nze ndi mweraliikirivu ewaabo babalumba ne mu nnyumba. Abagajjako be tukyasinze okufuna mu bitundu byaffe mu ggombolola ate bakozi baaki b'amasannyalaze abeeri bali baddeleta banguyire ekizibu kino ng'abantu bana batwala mayumba gaabwe ne insecurity poliisi yina ekugamba tekyalina wekyajingira biradio calls zaabwe ate be bakwata ababbi abagenda zisalayo ziwaya. Abantu abo abasuspects ne bagenda mu kooti emisango ne girwa ne gisalibwa njagala fines zibenga za kwegamba za wagguluko abantu abalala batye n'okutya nti kubba waya kwegamba ofuna ekibonerezo ekyenkanidde bwekiti. Embeera bwetyo bweri mu kitundu ky'ekibiribiri. Over to you Muhammad Wamala.